Wanso mukwano gwo Hassan Ndugga ogenda Bamweyana okyamuwuliza? Sikyamuwuliza naye nga gyali ebigenda mu maaso mawulire obiraba? Mbiraba. Gwe mukwano gwe wakolako naye ebintu byakola bino ebyogenda mu bivulu nakulunga n'abagamba Bamweyana zisima kizimba essabo okyogerako kati neewunya nnyo abantu abagenda nga bafolowinga ekyo ne bakitwala ng'ensonga. Ebbanga lyemmaze ne Hassan ajja kuvaayo era addemu asiramuke. Hassan bw'aba Hassan yaliko omusiraamu. Hassan n'ayatula obulokozi ewa Pastor Yiga. Hassan kati musawo Muganda ajja kuddamu asiramuke. Mbiwulira era ndaba byakola bazze mu bivulu n'abayimbira lubaale enkwata ne bagwa ebigwo, naye si kya bugunjufu essabo likolera mu kivulu, si kya bugunjufu n'otandika okusaba nti ekikuba nsiko mu bantu abazze okusanyuka, si kya bugunjufu okuyimba ennyimba z'olaba nti zigenda kusuula abantu ebigwa abalina lubaale waabwe mu kivulu ate abasasudde. So bw'aba ayagala, nze ebyo sibikiririzaamu, manyi kimu nti waliyo Katonda asinga byonna. Kati bw'aba ayagala okufuuka ekyo kyali akijje mu kivulu akole essabo, tumanye nti alibulenga nga maama Fiina nti naye alina waasimbye naye ate bw'okola essabo mu kivulu n'otandika okusaba ekikuba nsiko oba ovudde ku mulamwa. Ali ku nnono za Buganda ezaffe wano. Gwe tolina nnono naawe oyina ennono. Kati aba TV obasuula bigwo banno. Waliwo ebintu ebimu nga tulina kubikolera eri bali. Kati bw'obireeta mu public ng'abantu bajja kiraba bubi. Omuntu azize nga ali smart ate bw'omuyimbira empewo ne zimutikka n'agwa ebigwo, si kya bugonyo kuswaza bantu. Kyemmanyi waliwo amubalira anti n'ebye-Uganda naawe obimanyi. Ebye-Uganda naawe obimanyi. Anti kaakati bw'aba si wa bubadde gw'ombuuzizza yagwako ku ddalu. Si mmwe mwabiraga kati essaawa zino oli asituka mu ntebe n'aleeta ekikuba nsiko. Ku mwembi aleese ekikuba nsiko noono gwe bakireetedde wateekwa okubaako gwe bakebera omutwe. Ki ekiri mu bantu abali wa Pastor Yiga? Nabbi omukazi wagenda ku stage naye akyasabira abantu. Ono kati abasirikale bakaayanira mafuta kati ate bamanyi oli gye yagajja. Bakaayanira mafuta oli aganze ensinga okuloga noono agamba nze ensinga Katonda. Gye banaafundiikirira ojja kwekanga nga bo bennyini be bafuuse amayembe. Ebyembalirabe nga lyogera kakyemmanyi abaana abo buli omu anoonya ngeri gy'agamba nti nze nasikira Pastor Yiga, nze yasikira Pastor Yiga, amaanyi nze nga lina, era ekyo nakyo bajja kyetuuma. Naye ng'oli yali bibye. Twogere ku nsonga ya Hassan Ndugga okujjako erinnya lye lya Hassan n'eyita Bamweyana. Gwe mukulaba okukola. Anti kati Hassan ye ndowooza ye, naye nze nga nze nzikiriza nti waliyo Katonda. Allah subhanahu wa taala atulaba era atumanyi. Omanyi waliwo ffe byonna ebintu tubikola. Amawulire tugazannya, simanya biki, olina akola atya, ngudde eddalu, nzadde mwana waani, simanya biki. At the end waliwo akaseera Katonda waabikulira obulimba bwo n'agamba nti ekyamazima nali nnimba. Kati buli kintu kyonna ky'okola ku nsi waliwo akaseera k'okwejjusa. Kubanga ne mukama waffe omugenzi yafa
nga agambye nti ekyamazima Katonda yasinga amaanyi. Okitegeera, era yayita abasumba mu ddwaliro ne bamusabira. Okitegeera, kakati tukkirize oba oli agamba nti waliyo emmandwa gundi, waliyo simanya ono mutuula kungo simanya waliyo biki, tukkirize tugaane waliwo atusinga amaanyi ali atya atamanyi buyembeyembe obwo, tamanyi buyembeyembe. Kakati oba ddala asuula abantu ebigo anzitireyo ekiyenje kimu bagwa ebigo. Kituufu, abantu abasuula ebigo mu ggwanga bangi, naye nze njagala oli agambe tikiyenje gwefa sizaala wabuzalayi, naye nze nzikiriza ekintu kimu nti oyo yennyini abasuula ne bali abagwa abayinako obuyinza ali ogwo Katonda. Magezi ge muwa addeyo, adde mu ddiini ye asaale. Ani akugambye nti ebyobuwangwa ebya Kayisaali mubiwe Kayisaali, gundi soma Bayibuli. Ebya Kayisaali mubiwe Kayisaali n'ebya Katonda. Okitegeera? Tuleme nnyo kuvuluga kino kubanga yavuluga obusiraamu n'avuluga obulokole n'avuluga obukatuliki n'avuluga ki gw'ogwawa taata. Tukkirize waliwo akaseera Katonda watufundiza, akaseera ako akajjukire tikajja kutuuka. Ebintu ebyo byakola babyokola alekeraawo okubiteeka mu bantu betuzze okuyimbira kubanga ajja tugobako abantu nti buli tugenda mu bivvulu byabo abantu bakola ki? Bagwa. So bw'abanga ayagala kukola ssabo alikolesa mwoya, tumanye nti mukulu Bamweyana asangibwa ku mutala gundi naye so si mu bivu. Tewali agaanye. Abantu bangi nnyo abalina amasabo ewaabwe babikolera eyo waabwe.